ebitongole by'ebyokwerinda DPC ne ttiimu yo, amagye ne ttiimu yo, mwenna ab'ebyokwerinda olw'okutukuuma obulungi ne mutuyisa mu biseera by'okulonda. Ensi nnyingi zitabanguka mu biseera ebyo, naye mutukuumye ne tubeerawo. Kati nagenda yidde ate nina budget eyo okusinziira wano watuyimiridde, wano wanjimiridde nze, twagulawo ne kanso y'e Nabweru nga nkyali mu ofiisi, wano wanyimiridde kitutte emyaka 5 ng'ababadde mu ofiisi tebakutteeko paka lwenkomyewo n'entema evvuunike kati bazimba. Njagala kwebaza town clerk owa Nansana municipality, njagala kwebaza assistant town clerk olwaguno omulimu oguli wano. Ennaku 2 mbadde njogera ne town clerk owa municipality, nenjogera ne town clerk assistant town clerk owa division. Bwe namala okulayira nabagamba nti wano Ejjinja Kalooli project eno bebi wange nja kumuyonsa akule ampeneko bazzukulu. Nayogera ne town clerk ne musaba programs zonna tugenda kusooka kuzigenda mpola, eno yesooka okuggwa nk'oyo obupangisa. Era bannanga abali ebyo twawangudde sipiika ne kansoyo, ebintu bingi tugenda byadjustinga okusobola okuyonsa omwana ono. Tulina okulya Christmas wano ng'awedde. Ebyange si byambu, ekyomukisa tambulaka naye wali njogera awulira, yawulidde ne sente esobola zibabuulira. Yampadde ewuwe ku municipality yakutte kuzize nampaayo ebi miliyoni 3 nenyongera wano njagala okwebaliza ne gavumenti ya wakati naye tuwandera 3 netwongera wano. Kati netuddira kanso betulaga neteekako 600 tugenda kubaliriza wano, tulya wano Christmas. Ono bebi wange wano wenjagala okwebaliza Catholic Church eyakkiriza netuwa wano ettaka wadde twalisasula, naye si kyangu Catholic Church guza gavumenti. Yaguza olw'okuba kansa yali biseera ebyo yali ekolagana naye bulungi. Basaba tukolagane n'abantu mu ddiini, mu ggwanga ne mu bibiina by'obufuzi tubeere bamukwano. Bino ebintu bye tugenzeemu si byaffe. Njagala okwebaza abakyemaana 15 simanyi oba muli muyimirire mwalizireko mu maaso awo nti nebalaba abasajja mmwe 15 abasajja bali 15 mubalabye abo. Obudde butukutte enjala eruma abantu naali bawadde, naye njagala abantu mma okubeebaza. Mwami Kisembo ewamala, Maama Sakka Enakyesanja, Muzee Kasatiro Ejjinja Kalooli, mukadde waffe Hajja Beeri Maganjo, mukadde waffe Sesanga Kai, muganda wange Serwadda Kokonjeru, munywanyi Kawanda Central, mukadde wange ali ku lukiiko lwa tutraininge bachairpersons baffe batuyamba okujjayo musolo naye nga abantu baffe tebeeraliikirira. Tugenda kusolooza omusolo mu mirembe nkooye Essiiru. Tugenda kukola program nga tukozesa abakugu tukunga abantu baffe wawa omusolo tuleme kulwaza abantu mitima gya pressure gya musolo. Omusolo si mubi wabula bagusolooza bwe bakola ki? Ekyomukisa omulungi town clerk era twakkaanya tugenda kusolooza omusolo tuguweyo mu gavumenti tukole emirimu naye nga si gwa kutuntuza abantu.
nkoyo kuyola wilbaro. Pulani tugenda ziwa town clerk. Abatuuze baffe tugenda bagamba pulani baziwe. Nkoyo kulaba t-shirt eziriko revenue enforcement. Kubeereko t-shirt ng'egamba revenue, mobilization and education. Ensekula omusolo ogw'omuko gwaggwawo. Nze nkukakasa myezi 6 nga betuzimba wano. Ogenda kufuna sente mu nabweru z'otofunangako naye ng'ate abantu tebeeraliikirira. Njagala kusaba abatuuze b'e Nabweru. Ngenda kusaba kanso omulimu gwaffe si kutuula mu office. Omusajja atukulembera ow'ekitiibwa omugezi ennyo abaddewo emyaka 40 ng'ensi tabanguse tabeera mu office. Naffe tetugenda kubeera mu office. Tugende tuwuliriza abantu. Mpasaba abachairman munyambe muve mu office zammwe. Tugende tutegeeza abantu okuwa omusolo, okuyisa abakozi ba gavumenti. Town clerk ngenda kusaba manye ojja kukkiriza. Tewali nsonga lwaki omukozi wa gavumenti agenda mu kyalo ky'omusajja oyo nga tambuulidde nti mwali asobole omukwatirako. Ebyokubagana n'abantu olw'omusolo bikomye leero. Ate nammwe abagana okuwa omusolo era n'ebyammwe bikomye leero. We are going to pay taxes, but we are going to pay taxes nga twenyonyola. Nina byengenda okwogera ne town clerk ne technical people. Enkola gye tugenda okukola zaalidde wano, nkulidde wano, nsomedde Jjinja Kalooli, nswalirawo wano. Buli lw'okolawo ensobi oyo n'onanze. Tugenda kukola programs za gavumenti. President Museveni ayogeddeko nnyingi. PDM mu July tuvudde ku milioni 10 mu Lukago kwenda kufuna milioni 3 y'omu. Essaawa etuuse tugabana emirimu. Njagala kwebaza bannaddiini, Abaisiraamu, Abakristaayo, Abakatoliki, abalokole nazo zonna eddiini endala. Naye mutuyambe ekintu kino. Evanjiri, Quran n'ebitabo ebyetukkirizaamu babiwandiika dda. Tutandike okubuulira ku ebyo ebyaleero. Ebigambo bye tusoma mu Vanjiri, bye tusoma mu Quran, bye tusoma mu Bayibuli, ebirala byaggwako. Tutandika okubuulira omwana nti bw'oyambala enkunamyo kikyamu mu kalcha yaffe. Tutandika okubuulira abaana nti omwana omulenzi tasiba nviiri. Tutandika okubuulira abaana nti omwana okubotola ennyindo kirina kye kitegeeza mu kalcha y'Abazungu. Amaziga gagaana okukaabya omwana nga muto bw'akula gogakaaba. Buli lw'onogaana okubuulira omwana ekituufu bajja mukuleetera nga bakufuusa ekitalo. Tulekerawo okutiitiibya abaana. Nze neewuunya ekawa ne Buganda. E Buganda tugamba Ssaabasajja Kabaka olikola ki? Naye n'okkiriza omwana wo n'ayambala enkunamyo, Obuganda bukkiriza enkunamyo. Olwo oyagala Kabaka n'akukunga ogende ogema omwana n'ogaana omugema naye ng'ogamba Ssaabasajja Kabaka woligwa wendigwa. Olwedde wamulidde muddo olugwayo. Omwana wo n'afuluma mu nnyumba ng'ayambadde enkunamyo n'omuwaana figa. Bwe banaamukuleetera nga bamukutte tokaabira gavumenti. Obukulembeze kitegeeza kuteekateeka abantu. Obukulembeze tebutegeeza kwambala kooti. Nze tonjagala sikwagala nange naye
njagala ko ebyo ebirungi ebigenda okukulaakulanya nsobola okufuna abazzukulu n'abaana nga bajjewo kubanga nzadde abaana abawala n'abalenzi ekimbonyabanya nammwe si kuba nti nze mbazaala kuteekateeka balibeera bakoddomi bange nga muwasizza abaana bange yemu ku nsonga eyanzimbisa eddwaliro ly'e Kawanda kaze ezalisa 1,000 mwamitankula Kawanda teweza 1,000 wetwazimbira n'abasajja abo Kawanda nga bazaalira mu ttooyi olwaleero twazimba ekizimbe n'abasajja abo kya bukadde na bukadde si lwakuba nti ffe bagezi wabula twewaayo bantu mwemweweeyo ku lwa Uganda ey'enkya. There is tomorrow. Ate gwe tojja kubaawo n'eki kyolese nga Kagobe yaleka amaseru k'ejjinja Kaloola kikyolese olese batigomya bantu olese bakuba butayimbwa nodekana ozina amazina mbu mwana wange akola nnyo kubanga ze ne TV empya nga talina gy'akola n'owebaza mwana wange kulikayo omwana wo n'abeera ng'akola ne bw'abeera akola mu KCC oba mu finance mu myaka 2 omwana wo n'abeera ng'avuga emmotoka ya miliyoni 4 ayina ennyumba ya miliyoni 600 n'okuba mu ngalo ti omwana wange akola nnyo eryana lyo libbi mu myaka 2 ogulota emmotoka ya miliyoni 4 n'ozimba ennyumba ya miliyoni 600 bwe babakwatako tebakutte kuffe mubuulire abaana bammwe okufuna omulimu kirungi naye okubba gavumenti obaweka kati embooko yatandise mwami aradisi embooko batyemani mubagala kuddayo bati ani yabagambye eyatiitina ku ekyo kyokola atuddiza obwami mu Nabweru kuba tugenda kuyimira ku magulu gaffe ebbanga lyonna. Mwami aradisi gwe mbadde ngamba onantawanya ate toddamu n'otawanya entawula embooko y'okubulya sente za gavumenti yakoze eki na wano omuntu anakwata ku sente z'omusolo kagenda mujjutuka mu Nabweru ate omukisa omubisi mu Nabweru wokka kubanga nze chairman w'NRM wa municipality yonna ngenda kuba nonya magombolola 4 tuteeke sente ku account okuba kugabana tugabanire kuva ku account si kuspendingira ku source enough tunoonya sente z'abakadde tunoonya sente z'abavubuka president ataddewo ezizo okuva kwezo zeyewola naffe tukuŋŋaanye ezaffe wano nga tuzibanja tuzijjeemu Mukasa essaawa etuuse okomewo mubiri tusobole okukola emirimu nga bwe twakolanga 2 twebaza abo abasobodde okukolako bye bakozeeko mu bbanga tetwabaddeewo mulina kye mukozeeko naye kibadde tekimala kyovulira balondaffe kyabadde tekikola ki balondaffe kubanga kyabadde tekimala kati tetuyiwa abantu ba Uganda ne Buganda yewe mbavaako n'abaddira olulala wasi bavaako councils zironza abantu ab'enjawulo mu bibiina mu ddiini ne mawanga naye ekitufuga ye constitution ya Uganda zino tuli mu local government ositukoza kapiti kati mayor tuli kapiti tuli cap 138 for local government kakati akakatabo kenga tufuga gwazenga ogenda kulwana ne pate ya NRM kagenda kukujjutuka kubanga kati nze noonya kaluka 236 bino byawedde era oyo alina ekirowoozo nti agenda kuyiya 236 musimanyi agenda kunnumba lowooza ku birala. There's no time for that. This funny politics is over for Nabweru and National Municipality. We are going to work.
ebyobululu byerabire kati natandise tudde ndi mu 231 noonya kalulu era nze njokka wangula ne President Museveni. Luna kufu n'olwekyo omuntu akuteekamu omuliro ng'ogenda kutabangula kyogenda kutabangula ggwanga lino kubanga bannannyini abasinga tebaagala kutabangula. Bwe najja byalo byange naayogera ki? Mukama abeere nammwe. Bakansalas sebo publicity wa pate yaffe wano waliwo abakulembeze b'ebibiina byaffe sebo chairman wa pate wano mu Nabweru division town clerk amwogeza naye kirungi sebo chairman waffe wa pate mu Nabweru division ne tiimu yo yonna ne registrar abakulembeze mwenna abali wano nga Katonda mulungi nga tukoze bulungi ndowooza tumukubireko engalo okumwebaza tusa ku lunaku luno. Njagala okutwala omukisa guno okukulisa ennyo mu ngeri y'enjawulo ssebo meeya Mwami Maseruka ate chairman waffe wa pate mu Nansana municipal olw'okutuuka ku lunaku luno n'olayira mu maaso g'abantu bano ng'okomyewo okubakulembera. Another return means another responsibility. Okomawo okwo kitegeeza obuvunaanyizibwa obupya Katonda bw'atuwadde. Ku lunaku luli lwe nalayira e Wakiso nalaba bangi ku mmwe nga mwaliyo era njagala okubeebaza mu buli ngeri zonna buli omu kye yakola okulaba ng'olunaku olwo lubeerawo. Naye okusooka byonna njagala okwebaza abantu abaamanyi nti Ian Kyeyune yatandika Wakiso era yasobola okumuddaabulula ne mutuwa obululu obungi. Ate mu aba movement njagala okubategeeza nti n'ab'ebibiina bino ebirala naddala aba Nuupu bampa obululu bungi nnyo. So siyinza buli lwe tubeerawo tulina okubajjukiza nti bayingirire ddala banywere kubanga nabo tugenda kubasaavinga. Njagala okubeebaza abantu baffe ku mulundi guno okuyimirira ne mukomyawo ekibiina kyaffe. Ndabye wano amaanyi nga ndaba nti mutegedde nti bye twali tukola luli twali tubisubiddwa naye ndaba kati omulimu mwongeddemu amaanyi buli wamu ndaba nga movement yeeyongedde amaanyi mu Wakiso. Kitegeeza mwagala enkulaakulana eddemu ekole ki? Etumbukwe. N'olwekyo njagala bakakasa kyenkolagana yange n'ekitundu kino Nansana municipal tejja kuvaawo okuva olubereberye. Abamanyi history wange nga Bannalongo ndaba wano Mwami Mukasa Robert ndaba wano baganda mwenna basirazi abamanyi enkolagana yange eyedda. Mumanyi wano nze nali kansala ku district Empigi, nze nali kansala nga nkiikirira ebitundu bino byonna Nansana division ne Nabweru mu myaka gy'e95, 96, 97, 98, 99 era 2000. Mwami Jaberi Musoke nsanyusa okulaba chairman bali sinakulaba. Mwami oyo mumukubireko mu ngalo be basiniya wano abakuumye ekibiina n'amaanyi. Nsanyusa nnyo bwe tukulabako. N'olwekyo wano ndabawo nga waka wadde twagabanyaamu ate era nze nagabanyaamu kubanga nayagala abantu beeyongera okufuna service. Ne tufuna Nansana division ne tufuna ne Nabweru division. N'olwekyo mu buli ngeri zonna tujja kuyimirira nammwe sebo chairman Mwami Maseruka, sebo chairman Mwami Mugabi, tujja kuyimirira nammwe okulanga service zeeyongera. Mbakubiriza kino temuddamu kweraliikirira kujja ku district. Mbamanyi mubadde temukyagendayo mbu kati waggule era mutandika okufuna service ze mwagala nga mmanyi owammwe yali muki mu ntebe. Service ezitaliyo olw'okubanga twakatandika tujja ziteekawo mpola emu ku ki bwemu. Kati tutandise okulanga emirimu mugyenyigiremu muddemu musabe nga mumanyi tewali nguzi mujja kufuna ebintu nga bwe mulina okubikola ki okubifuna. Ate nammwe mukole emirimu bulungi district yaffe ekole ki etumbuke.
era mbasaba mu bintu byonna bye tukola twongere okunyweza gavumenti yaffe ekulirwa President Museveni nga tugoberera puroguramu ez'enjawulo zatuteereddewo. Kali wano tulina puroguramu ze musinga okumanya eza PDM, emyoga, Operation Wealth Creation ne puroguramu z'endala eza gavumenti. President yasuubizza n'agamba nti ajja tuwa miliyoni 3 buli muluka oba buli ward. Kitegeeza ti kati ffe wano tulina kwongeramu maanyi. Bwe tufuna ssente tuzikozese bulungi tukulaakulane. Tugenda kuzimba ebintu eby'enjawulo okutandikira ku bitebe bye twetaaga. Mbadde ku district n'enkakasa nti district yeetaaga headquarter. I was shocked olw'ebizibu byensanze mu ddakiika budakiika. Olwaleero enkuba etonnye ndi ku district naye nga bakuŋŋaanya amatundubaali babikke ebintu bye baayiwa ebweru bye batalina bwe babiteeka. Nimbagana naye okulaba bino byonna lwaki temwazimba. Naye olw'okubanga katuzze katuleme okubuuza bali kati ffe katulwane tubikole. Kuba gwe mulimu gwaffe ndowooza gwe mwatuwadde. Nva wano ŋŋenda Kira ate bwe nva Kira njagala kulaba bansobola okugguka ewa Kiso mu Myuka ate bwe mba nsobodde ŋŋende e Kakiri. So nina olugendo oluwanvuko naye mmanyi Katonda ajja duntambuza. N'olwekyo mulaba abakulu bano ne bandisoose okwogera oba oliawo nange ne ndyoka njogera naye mbasabye ne banzikiriza nze nsobole ate okweyongerayo. Nsanyuse nnyo okubalabako, mwebale obuwagizi, munyweze eno ntandikwa gye bujja mu maaso tujja kwongera okulabagana. Mukama abankuumire mu celebratinge bulungi nga mumanyi tulina okukola mu maaso. Babawadde kubaweereza. Please serve these people diligently. Abantu bano mbaweereze n'obwegendereza n'obukkakkamu n'okusinga byonna nga mwongera okubeebuuzaako ku nsonga ze muteesaako mu kanso. Muleme okukola ensobi. Si mukyala Mugabira wano nnengedde Naalongo yimirirako ono mukyala atagejja atakogga meya Maseruka. Mwebale kumulonda Saalongo oyo, mwebalire ddala. Comrade Mugabi nawe yimirira. Hawa agenze Comrade Hawa aliwa mama aliwa Mbabazi muwala w'omulwanyi. Mwala w'omulwanyi jangu wano Yoweri Kaguta Museveni. Mwebale kubalonda nabo beeyama mu maaso gammwe bagenda kubaweereza nga tebasosodde. Muddeyo mwetuulire. Mwebale kulonda, mwebalire ddala kulonda bulungi. Ago ge maanyi gaki g'abantu. Ayino nze ngenda kwogera bitono kubanga ow'ekitiibwa meeya byonna bye nandyogedde amaze okukola ki okubyogera. Njagala okusiima mu ngeri ey'enjawulo aliwa Comrade Happy. Comrade Happy, mama Nancha nawe jangu, we mama wa fomu bwati akumye Nansana, mama Nancha y'ekiruddu era omulambo ne tuguzaayo e Congo. Naye ebyembi tulina abantu abatonotono wano abalwadde abantu abo obulwadde buno bubi butta bwe tuba tetwegendereza kubanga tunafuna vaccine. Kiki tubakuutirira ebyokwata mu ngalo mu kiseera kino tubyesonyiwe, ebyokwegwa mu bifuba tubyesonyiwe kubanga obulwadde buno ng'obufunye ogonda nnyo, okolola nnyo, ate ofuna diarrhea. Bw'omala okufuna diarrhea, omuliro omungi n'okolola omusaayi n'okusesema ng'ofa. So minisitule y'ebyobulamu etukuutirira buli kiseera okulaba nti twekuuma. Miitingi ez'abantu abangi twazisazizzaamu naye ekya meeya waffe n'omu bw'ati tubadde tulina bwe tuyinza kukigaana kubanga essanyu Mukama lyeyatuwa tetusobola kulisazaamu. So mudde mu byalo byammwe gye mubeera mu bitundu byammwe mulabe nga munnyikiza enjiri eyo. Okunaaba mu ngalo ennyo
okulaba nti twekwata mu ngalo n'okulaba nga tubeera nnyo mu bantu bangi. Ekiseera bwe kinaatuuka nga tufunye vaccine bajja kuzitukuba, naye essaawa zino tewannafunika ddagala, tulina okwekuuma. Zino pulezidenti yazituwa okulaba nga abantu baffe bakola bejja mu bwavu, naddala PDM Nansana twakagabamu obuwumbi 10. Abantu abakafuna sente ezo basukka mu mutwalo. Ekyessanyu ekiriwo pulezidenti agenda kutwongera ku sente ezo okuva ku miliyoni 10 mu parish okutuuka ku miliyoni 3 buli mwaka. Kiki tulina okukola? Honorable councillors ne mayor ayogedde bulungi. President yatugamba nga alayire Kololo, Kisanja, no slip, Kisanja, no corruption. Ebiseera ebisinga abantu abatasaana ate bosanga nga bafuna sente za PDM. Honorable councillors mutuyambe okulaba nti abantu ku bitundu byammwe be mukiikirira tuyamba nnyo abanaku. Abantu ba wansi bano balina okufuna emiliyoni. Tetuddamu kuwa abantu bagagga sente za PDM. Sente ya muntu wa wansi. Ate sente eyo omuntu wa wansi alina okugifuna nga tasasudde yadde siringi 10. Kakati mwe Honorable councillors twagala njawulo kummwe abazze nabali ababaddewo. Councillor Daniel Kasansula achikirira ekyalo kya Maganjo Nabweru Division nga amaze okulayira nga direct councillor omujjuvu, amaze okulondebwa era agenda okukiikirira n'okuteeseza n'okuweereza abantu bange okuva mu 2026 paka 2031. Abatuuze b'Amaganjo mbasuubiza obuweereza n'okusaka n'okukolera awamu n'obukulembeze obunaasobola otuwa ebyo bye twetaaga ng'ab'Amaganjo ng'ekyalo Maganjo ng'omuluka ate ne Nabweru Division yonna. Tubasuubiza okukakasa nti ebyentambula naddala enguudo zaffe, ebyobuweereza eby'obujjanjabi ku Maganjo Health Center 2 Kawanda Nasola amalwaliro gaffe we tujja obujjanjabi nga tuteekayo obukiiko obulondoola obutuufu ate n'obuweereza nga ddala butukagana n'omutindo. Tugenda kukolera wamu n'ab'ebyokwerinda okutereeza obumenyi bw'amateeka obadde butandise kwekuuliisa okusitula enkundi tube nga tubukkakkanya mu kisanja kino kubanga meeya yabeera chairperson wa kakiiko ka security naye nga tugenda kukolera wamu era ne chairman wange Saalongo Cyrus Kigundo wa Maganjo era mbakubiriza batuuze mwenna mujjenga mu nkiiko buli Sunday esooka mu mwezi ebirowoozo tubijjaawo ne tubireeta eno waggulu. Mujja bamutukoze bulungi nga tukoledde wamu. Yenna alina kyoteesa ngamba tusobole okubaganya ebirowoozo tutambuze ekyalo kyaffe Maganjo ne Nabweru byonna bidde ku ntikko. Yes, erinnya Kansaze Anet nga mukama mpanzeeko eddusu n'empangula nga ndi unopposed nga Deputy Speaker owa Nabweru Division. Era nsuubiza abantu bange bonna ab'ekitundu kyenkiikirira Kawempe awamu ne division yonna okutwaliza awamu nti tubasuubiza okufuba okulaba nti programs zonna eza gavumenti zibatuukako nga PDM, esente ez'abakadde, ez'abavubuka, byonna bye babadde batafuna tujja kufuba okulaba nti bibatuukako ate era nga bigenda eri abo bennyini abasaanidde okubifuna. Ensonga endala okugatta abantu nga tetwawuddemu mbono wa kibiina gundi ono wa ggwanga bweriti oba eddiini okufuba okulaba nti abantu tubagatta ne babeera bumu. So ebintu ebyo bikulu nnyo kuba obumu bwe bukulembera mu buli kimu okusookera ddala n'abakulembeze b'okulembera nabo. Buli lwe muba nga temuli kimu naawe kennyini obukulembeze bwo mu kifo ekyo ky'olimu kiba kikaluubirira naye okukwatira wamu tusobola okuwangula ne tuweereza eggombolola yaffe bulungi. Ekirungi tufunye meeya omulungi era nga mukozi so nga bw'atugaidinga ate naffe tujja kuba balungi abawuliriza obulungi tusobole okuweereza abantu baffe mu bulungi nga Katonda ye mubeezi waffe. Erinnya lyange nze Mugabo Samuel, kansala wa Kawanda Ward e Nabweru Division, Nansana Municipality, Wakiso District. Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okusookera ddala nebaza Katonda kubanga yasiima ow'ekitiibwa President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa n'awangula entebe ey'obwa President.
oba oli awo nange kyekyampa amaanyi n'enkizo okulaba olwaleero nga ntuuse ku kkula ery'okuwangula akalulu kano. Kuba singa si ye nga tulina emirembe n'alibadde sobola kunoonya kalulu, olwayo n'alibadde ndi mu dduka naye bye bimu ebisobodde okumpanguza akalulu ak'obwa sipiika. Natandika olugendo lwange olw'ebyobufuzi ntandikirako Nabweru. Nabweru Mukama atusaasidde meya wa division wa NRM, ate nange sipiika wa division ndi wa NRM. Okusookera ddala njagala okulaba ng'ekitebe kiva mu bupangisa omwaka guno nga tegunnaggwaako. Desemba tugenda okulya Christmas nga tuli ku headquarter yaffe empya weeri mu kuzimbibwa ebe ng'ewedde. Ekirala njagala okulaba enguudo zonna eziri mu Nabweru olw'okuba obukulembeze obuli waggulu bwonna bwa NRM. Njagala okulaba enguudo Nabweru division zeevunaanyizibwako nga zikolebwa. Mulimu amasomero aga UPE. Njagala okulaba nga nkwatagana n'abasomesa oba aba HM nja kuyitanga enkiiko zaabwe nga njagala obutaddamu kubanga batulugunya abazadde nga bajjako ssente olw'okuba President yateekawo enkola eya bonna basome. Njagala kulaba nga njirondoola. Manyi nja kulwana ejja kuba bulungi, ejja kutambula bulungi. Ensonga endala gye njagala okulwanako ey'ebyeddwaliro, njagala okukola ekisoboka nga sipiika w'eggombolola Nabweru okulaba nga Kawanda Health Center 3 esuumusibwa egende ku grade 4 nga tufuna bye tutalina. N'ekirala nja kulobinga ndabe nga ntuuka mu offices ez'enjawulo kuba nina abakulu bemmanyi, ndabe nga tufuna essomero eya USE Kawanda mu muluka gw'e Kawanda, kubanga abaana babonaabona mbasanga nga bava Kirinyabigo ne bajja ejjinja Kalooli nendaba nga olugendo luwanvu nnyo, so kibadde kinnuma nnyo naye nga sirina ddoboozi, naye olwaleero eddoboozi ndifunye ebyo ngendo sooka okutandikirako era mmanyi lijja kuggwa.